Executive Media. Focus, innovate, succeed. Omwana w'omuka omukadami w'abalangira n'abambejja Niko Mutooro yo mu Mutooro Comedy House Experience season ey'okubiri nga 15 Mei 2026 ku Club Obligato Mutooro Comedy House yonna yakutusanyusa ng'ekulembeddwamu Vanessa Kayiira, Sana Lunanagira, Chukambo Mutamivu, Angela Angel, Regani n'abalala bangi ne bakomedians bonna Amato Malanguzi, Madra Nechiko, Mary Hatstumbetu, Sami Neshawa ku miryango gikusasula $2,000 $5 VIP emeza yakakadde mujatuseke mujatusimba kagere mu comedy bino biwagidwa Star Times Makula Chika, Heavy Chicken, Suzo Properties, Crown Japan Katwe, Mami Gadgets, Alma Skin Clinic, QC Nansana, 5D's Phones and Accessories, Panzatronics, Gadget Junction, Power Alcoholic Kombucha ne Radio 4 Ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukolere olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send off decent wesimbye omukalulu decent funaba Ikop abo bulwo bayito batako tubateeko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina n'okumuyamba oyo omusaada eri ekindi aba Ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nteno naba akolene ya nedo debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Washuga teyamazanye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Yo, this is A-Pass and I'm on Real Time with Mimi on Executive Media.
Don's it. Hey, pass. I'm on. Tegula. Oyina jealous. Ekyo kyeki. Oyina obujja. Shibagala omusaba nti waba azize mu kantu yadde akeekolako obusungu bubeere butono. Ayina obusungu. Tetwagala kulaba Shiba ku poliisi anti bagenda mwanukula. Tomanyi nti mu Uganda bw'ojja ne weeyogerako. Kati ne video gyetandise nayo faamu tetwagisiima. Eriwa. Yagambye toyagalanga omusajja omwavu. N'ebirala byabuliridde abakyala. Naye ate ngera yali avuddeyo n'agamba nti abasajja ye talina kyabaagaza. N'agamba mwirabanga nze nga mposinze omusajja yenna nga bagamba nti wange nga mumanya ngudde eddalo. Twali tuli awo ng'omusajja ayita ku social media ng'ate afaanana n'omwana. Era jasi nayagala kubuuza abasawo nti beerabira tebaagendayo mukebera mutwe oba essimu yali emubbiddwako. Nti si kirungi kuwabula ku kintu ky'otalina. Bino byonna ebyokwogera ku mwana we obulamu bwe byonna kkirizibwa. Naye okuwa abakyala abafumba amagezi akireke. Naalongo. Omuntu asooka okuzaalisa nga ye tazaalangako. Anti aba yakisoma. Naye wano ate Shiba ffe tumanyidde mu kuyimba. Ate tumanyi ebirala byakola. Eky'omukisa omulungi mu Uganda tugendera ku kyetumanyi kyetulaba. Otegedde. Ti Zubeda omuntu ne bw'avaayo n'avuma bbawa ebigambo 1000 bagamba bbawa Zubeda. Kitegeeza kyo kirina. Kati oyina right yonna aloba ne waba minisita. Ne wabeera prime minister oyina right yonna eteesa bw'olaba ng'ekikola kyakola mu society kyonoona obufumbo. Kuba okiri. Kati kibi nnyo omugumba ogaba eddagala ly'oluzaalo nga ye talinywedde. Era bino bitogera situmuyisaamu maaso. Naye amagezi ge yawa luli abakyala bangi baagatwala. Ate kati baali disappointed kuba ye maana afuna omusajja n'azaala n'omulaga n'amulaga ensi. Oza tasobola zaala ne mutalaba musajja amuzadde mwana. Yali asobola. Goza lwaki yasiima naye amulaga ensi. Kati saasira abantu abaana ne babba buli kadde nga mbuzo olidde onywedde. Kitegeeza omuntu asobola ovumirira ekintu lwakuba takirina. Bw'akifuna n'awulira bwe kimuwuliza. Uyekanga akiraze ensi. Ine ennaku zino beeda tebeebuuza bagezi nnyo tebabuulirirwa. N'osanga omwana omuwala baakoowa ddi emyaka 25 okooyaani. Bebalabye babirabye. Anti baakeera amaalo. Buli lw'obeera n'omutwe omusiri omubiri gwe gukola ki? Gwegubonaabona. Beeda osanga omwana omuwala ng'alina emyaka 27 naye nga bamuteeka nayo ku kkubo tebamutwala. Ng'ayiiseyiise yenna olw'abantu abamunyenyeza. Kwa buli ajja nyenya yiye waliyo wa musisi n'owala dunajja. Kati ogenda tuka ku mwana omuwala gamba emyaka gye ng'ogamba munedda maama emyaka gyongereko lwaki osala emyaka nga walaayi gy'ayina naye nga yakeera okukakalukana n'abasajja olw'okuba mbu ye alina amagezi maki mangi. Mu bifuula omukazi ow'ebbeeyi okwebakibwako abasajja abangi tekiriimu. Abo abawala boolaba bawuza mbunze tebajja kundaba nga ntambuza kyayo ogenda kwebakibwako ekyalo. Ono tulina abawala abayimbi nga abayimbi 10 bamwebaseeko nga bonna we bali balamu. Embabaze bangi naye omu yafa. Eke yafa. Naye nga toyagala ojje obuulirira agumidde Subira buli omu ali bulungi kamera nkola. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Badde ogamba ki wamma? Oyagala kugamba ki? Pyala kiba kitegeeza ki? Public relations. Mukwano mwenna sibeesiga wamma gwobo ngamba. Mu Luganda. Don't mix a problem here. Mu Luganda kitegeeza ki? Gwa bayogerera. Nze banjogerera gwe. Kati ogwo mulimu nawadde ngufunye. Nga ndaba oyonoonye nnyo. Abatannalyo bakunyiiza. Abatanneesiga bibizigo bano gwa bakunyiiza. N'abalina osalwa akanyata era Zubeda. Nengamba nedda omulimu ogwo kanjira nkuyamba. Wagukutte. Nagukutte era kati ogulina. Amateeka makakali. Kubanga nagenze okulaba Zubeda tukulaga jjalidde. Okiraba? Manyi maze ebbanga nga nzimba enkolagana eno. Nga bweyiika. Bwe njizimba bwekola ki? Bweyiika. Kakati amateeka gagenda tufuga. Nsaba ogawulirize programu etandike bulungi. Soko nnyonnyole bulungi amateeka gakwata ku ki? Kuggwe nange. Era we mbadde nga kola mpise ne looya. Abaddewo wali. Era ne mugamba omuntu ono atulemeredde. Kati amateeka n'okakuza bikola ki? Era ekisembayo kigamba nti bw'ogamenya poliisi. Etteeka erisooka nga nze personal secretary. Nedda oyabeera PS. Kati ndiki? Ogweyagala ki? Ayogerera Luganda. Ayogerera Pyala. Kigoye kitya?
Ngina soka mbuze manager wange kiriwe kisinga okuba ekyebbeeyi saagala bifo binafu. PS personal secretary oba otegerera n'omuntu bo bategeera oli abatategeera saagala kutegeera nnyo kuba temuli oluzungu gwogezaako naye nakyo nakikugobyemu mugano amateeka. Etteeka erisooka teri kugenda ku mikolo mingi nga sisayininze. Tugenda tandika okutunula mu mikolo egikuyitibwa kaadi bwejja nga nkubira looya nga mugamba nti banki abagenda kubeerayo singa tulaba nga abantu abampi bayitiddwa bangi nga ffe bwe tutuukawo tuba bampi nnyo ate nga tukizuula ng'era baayise abawanvu bangi nga tubatundira nnyo ku sayidi zaffe ondabikira gweddo anaaba omasimu nedda ekisoose kyennyini kinkanze singa tuzuulwa nga bampi bangi nnyo ku mukolo nga ffe tuba bampi nnyo ate ku bo anti bakinyonyola batya waliwo abantu baita mediamu naye nga nabeera batulabisa kate waliwo ababeera abawanvu ennyo nga batuyise tuswalire ku mikolo kati abawanvu banaasukkanga mu yinki nga looya tetugenda security purpose kuba tusigasemu akatiibwa kano nti wamuliraana luli omusajja yaninaana nga ndaba wano saakisiima neŋŋamba naawe oyinza butakisiima eryo etteeka nnamba emu. Etteeka nnamba bbiri teri kwanukula banaku ba ku social media naddala nga basonda sayine zitatuuka. Etteeka nnamba meka? Kuba teri munaku wasonda sayine zitatuuka teri mugagga akikola munaku yakikola era naye nkusanga busanzi yadde mu comment section poliisi ate oba ne bwoba ng'onyiiza otya kasita omutunulamu n'ogamba nti ali mu bana abasonda ssente nga bazeesondera musonyiwe kubanga etteeka likukola ki likukugira. Etteeka nnamba 3 bw'oyamba omuntu yenna n'alabikira mu bantu abakugeya n'alabikira n'abanaku abatasiima ng'onkubira essimu nga tufukamira nga tusaba osaba anti kati kulula ogenda kuyiga osabirawa nsabira waka pasita we yani nedda mukwano nze bwe nali njigedde nti temwalimu pasita Kalonda talina mubaka kati osabirawa waka era kugambye bw'olaba etteeka nga bwe ligambye okusaba kwonnaalongo kwemmanyi nga kulala looya alazeewa kati nno otandise okumenya amateeka etteeka lyo olisomye bulungi bwe tofaayo nsaba gye ngenda sabamu naye tujja kusaba anti bw'olira n'abasabi kati nze olaba nkusanze we basenga olina akakaya ku mutwe ez'obulamu sijja busobola wantama obadde kimanyi obadde ese kimanyi nti tobanga wakkane nnabbi zibeera awo kuwaddeyo obubonero kati nange ngenda yiga okusaba kubanga olimu eddiini olina nki nga tufukamira nga tumukola ki nga tumusabira. Etteeka erisembayo teri kuwabula mu luzungu lwange ng'oseka nga nateeka wageekoledde bulungi nnyo koba erisembyeyo ddyo n'okuseka tosese kitegeeza oli siriyasi anti kubanga kyewekozesa akyagadde kiriwo ekyakusinza okukunyiiza enjogera gye wajjamu okumpa bulamu yali yakunjoga naalongo mbadde njagala kutegeeza tebakiyita proposal wantuse kumbuuza naalongo wabadde otegeeza ki nedda abantu bakwata akantu ako ne bakateeka ku status ate nga nkumanyi nga nabo mbamanyi naye ng'enseka gye baseka baali baseka kati waliwo yateekayo n'agaana naye n'omukazi nga talina kuswaza ye taweera nempulira nze akumanyi ng'ate enswadde nnyo osinga omuntu omulala ate waliwo eyagamba eŋŋamba akakubira oyinza okukola ensobi endala omulala yateekayo n'agamba mbu obuluzungu lwa naalongo bwe butakulumya mutwe era osula olulowoozaako nakyo saakisiima ekyo kyewakola wali oyagala kunnyonnyola kye nali njagala otegeeza nti omuntu osobola okwogera oluganda mu luzungu mwena ne mukitegeerera wamu etteeka lino ng'ondabikidde nga atajja dditegeera poliisi ejje naye yakujja kuba n'ekirera nadde kukolekitinga anti kati nga sinakukolera mateeka kati mbadde nsaba kebizzemu amateeka ndabe bwengagoberera olabe bw'ogagoberera kale piara kyekisembayo era ne peeni ejje osayininge wano kino kigambo ki sokoleko nkisome nga nkyensembereza ate gwakiwandiisa tokimanyi ono kuggwe sayininga kyekitegeeza kuggwe sayininga kuggwe oba ogamba ki wano nannyini kino anti gagwo kati anti wano ki ekiraga nti nsayininga
Lwaki otekawo buddashi? Nenkugamba anti wano ogenda osayininga. Tekawo ebigambo nti neemu, otekawo ne sayini. Zubeda. Badde nteesa. Ti ebbanga lyomaze nga tolina mateeka gakufuga. Olugezigezi lube lutono. Naalongo. Oluzungu nalwo lwakulema n'Oluganda lwennyini lukulemye. So tuli ku real time with Mimi njagala kubeera nga mbaliriza ku Executive Media olunaku olwaleero nina Naalongo Kitone omukyala kati ddala atukwatidde engule y'abampi. Nedda bannange. Nedda bambi. Gamba abampi ababiri. Nedda mune nkusinga obuwanvu. Ate awo mba mulema. Igwe ne Prima mwenkana. Prima ki? Prima Kadashi. Nedda toyo ye mu mbuti. Ndaka Oluganda tululambike. Nange oyo musinga. Nawe osinga Prima buwanvu. So ndowooza kati ekigambo kikyuke, life is Naalongo. Nedda mukwano kikusigaleko. Life is Zubeda. Kubanga jasi abantu bakyogerera kwa tutudde nera tunayimuka bajja kiraba. Nti we are short. Bakiraba ddala nakwata video ne nkusima engolo. Nontyobola. So naye n'abantu bensinga obuwanvu. So leero tulina Naalongo lawyer w'abasajja. Naalongo lwaki wasalawo kuwolereza basajja? Munnanga ate ensinga yamba bakyala. Siinayo single father yampa mwana mu basale ze nagaba. Bonna bakyala. Ne just njagala abakyala tutegeere ku peese kale tali yemu naye ebizibu bigende nga bikendeera mu bakazi. Zubeda gye munaakoma okutiitiibya abaana abawala gye bagenda okubonaabona. Yensonga lwaki abantu bonna natwala obudde neebuuza abagagga abali e Kampala bonna baava wala buli omu yajja n'ennaku ye. Abagagga batono era just gwe saamanya gye bamuzaala yali hamu yayita najja bwe nabuuliza. Todde mukola lisaaki yo. Bw'aba omu yazze nga bwe baamenya baali 10 tekimpapya kuddayo. Kikulaga kinti abazadde mu kwagala ennyo abaana bakola bakimanyi nti ebintu obwola buki? Owaayo buwi. Kyova ofa nno nga talina abimuwa. N'atunda byokoze n'asigalawo ng'ensi emuyonka buki? Okugulu okuteeke wansi akututawaanyaamu. Nedda mukwano kati mmwe abatalina shape bulungi temusalako. Ne kati nze nyina omugongo mumpi. Okugulu kumpi. Lwaki olabanga okummenya? Gwe wawanvuwako bitundu. Engalo ze mpanvu nze ze ndabye. Nazo nnyimpi. Toddamu kunti oboola nyombo n'oli mumpi. Saakisiimi. Ate pulogulaamu eno yatandise ng'ajagala kuyomba. Nombuzaabuza. Nedda ndabye oli mumpi ate okugulu ndaako okumenya. Kati oba nenga oba tewandisazeeko. Naye ndabye n'akawala. Nti oyinza okwetegula. Ye mwe abawala be neetaaga obuwulirira. Eddembe lyammwe mulikozesa bubi. Ne mutyoboole eri abalala. Justin kugambako bugambi Naalongo sima mutima mu. Beda tongambako kuba kati isooka. Wetegula. Oyina jealous. Ekyo kyeki. Oyina obujja. Shiba yagambye jealous. Shiba yatandise podcast. Ebuulirira abaana ab'obuwala. Then ekirala agenda tuwa story ye. Atuwe ne story y'omwana we. Atuwe ne story ya family ye. Yagambye lwaki yatandise podcast eyo. Tayagala mwana we nkya. Akeere ku makyala be amawulire amafu agamwogerwako. Ayagala buli kyanaaba yeebuuza ku maama we agenda akirabe ku podcast eyo. So it's a good move Shiba. Genda maaso kitwale maaso okuyimba kokka kola kati tekukyamala. Naye kyenjagala omusaba nti bw'aba azze mu kantu yadde akeekolako obusungu bubeere butono. Ayina obusungu. Tetwagala kulaba Shiba ku poliisi anti bagenda mwanukula. Tomanyi nti mu Uganda bw'ojja ne weeyogerako kati ne video gyetandise nayo fe abamu tetwagisiima. Eriwa yagambye toyagala nga omusajja omwavu n'ebirala byabuliridde abakyala. Naye ate ngera yali avuddeyo n'agamba nti abasajja ye talina kyabaagaza. N'agamba mwirabanga nze nga positiza omusajja yenna nga bagamba nti wange nga mumanya ngudde eddalo. Twali tuli awo ng'omusajja ayita ku social media ng'ate afaanana n'omwana. Era jasi nalyagala kubuuza abasawo nti beerabira tebagendayo mukebera mutwe oba essimu yali emubbiddwako. Kati kyenkujegezaako okugamba kiri ki yadde nga si kinyambadde kyatuleese. Nti si kirungi kuwabula ku kintu ky'otalina. Bino byonna ebyokwogera ku mwana we obulamu bwe byonna kkirizibwa. Naye okuwa abakyala abafumba amagezi akireke. Naalongo omuntu asooka okuzaalisa nga yetazaalangako. Anti aba yakisoma naye wano ate Shiba ffe tumanyidde mu kuyimba. Ate tumanyi ebirala byakola. Ekyomukisa omulungi mu Uganda tugendera ku kyetumanyi kyetulaba. Otegedde ti Zubeda omu ne bwavaayo n'avuma bbawa ebigambo 10 bagamba bbawa Zubeda. Kitegeeza kyo kirina. Kati oyina right yonna aloba ne waba minisita.
ne wabeera prime minister olina right yonna eteesa bw'olaba ng'ekikola kyakola mu society ekyonoona obufumbo kuba okiri kati kibi nnyo omugumba ogaba eddagala ly'oluzaalo nga ye talinywedde era bino bitogera situmuyisaamu maaso naye amagezi ge yawa luli abakyala bangi baagatwala ate kati baali disappointed kuba yemaana n'afuna omusajja n'azaala n'omulaga n'amulaga ensi ozaali tasobola zaala ne mutalaba musajja amuzaddemu mwana yali asobola kuza lwaki yasiima naye amulaga ensi kati saasira abantu abaana ne babba buli kadde nga mbuzi olidde onywedde kitegeeza omuntu asobola ovumirira ekintu lwakuba takirina bw'akifuna n'awulira bwe kimuwuliza uyekanga akiraza ensi. Okay, kale so Nalongo ketukulina leero ng'otera kuwolereza mwana wa bulenzi ku internet naddala mu bikolwa byo oyinza okuba oyamba nnyo bakukyala naye ku internet wano ekintu ky'okuba nti omwana omulenzi akubwa wakwatawo njagala kukubuuza lwaki ennaku zino olowooza obufumbo bw'abavubuka tebukyawangaala in general mu bonna nti abaana okuwasa wuko weekuli bawasa naye okuwangaaza tebakyati tebawana abafunye embaga munne ate bambi ne baawukana baba tebawasizza baba bakyamuse bucyamusi buli kintu kyonna ekikolebwa mu kukyamuka enkuba bw'etonnya kiwola mangu obufumbo bufa lwa nsonga bbiri amaalo mangi n'okukoppa ebitali byaffe wano bingi nti Zubeda osanga omulenzi n'afunamu akasente k'emitwalo gye 10 ng'ayina avuga ekigaali kye naye ng'ayina ekika ky'omukazi ky'ayagala okuwasa naye nga talowooza ku bakirabirira batya bw'amala owasa omuwala oyo gw'ayagala okuwasa abasajja abalala ne batandika omumuyambako omulabirira oli omuntu gw'atasobola mu nnyumba ye otegedde kati abavubuka be basinza okwonoona obufumbo lwa nsonga nti afa kufuna muwala gwe yeegomba n'agamba nze bwe neebakako ne Zubeda ne bwenfa bajja kuwa Zubeda akulemerere naye nga gwe jasi kyosaba kimu kumukola ki naye wali olowoozezaako bw'ogenda obeerawo naye bw'ogenda omuyimirizaawo bo bafa kufuna muki mukyala kati omusajja yenna amaka ettaala y'amaka ye musajja kyomusajja bw'afa omutwe buli kintu kyonna kiva mu nnyumba eyo kiba kiki kiba kifu ate mu nju beeraliikirira ani olaba nga taata wewaka taata bw'abeera ewaka maama atya taata n'abaana batyani era taata mu nnyumba yayina ekigambo ekisembayo n'agamba abaana abange kino na kino sibakikola naawe nnyabe wange kino sikikola ki Nalongo mbwedda naye kati abasajja tebakyalina kigambo kisembayo bano abalenzi abeesibye mu basajja be batakyalina kigambo naaga omwana wange tomutwala awo n'omutwala bano abeegula ku bakazi nga ye okufuna omukazi alaba nga afunye kyamuwendo be baleese obufumbo okwonooneka naye abasajja abaatondebwa nga bavubuka balina yimirizaawo families nga bakulembeze mukwano ne bw'obanga gwe pookino anti omusajja gwe bayita omusajja ne baba talina yadde 10 tamanyira omukazi era kireetedde disappointment nyingi mu bawala abagagga n'abayimbi baadiba ng'alaba akamanyiro lwa nsonga nti bakwata obwa serebu obwo n'obwa sita n'abuyingiza mu nnyumba y'omuki y'omusajja atayagala mumumanyiira mukwano obwa serebu bukola nnyo ku bantu abakulaba mu shaliya omuntu gwe bagirako shaliya tebamwemoolerako omusajja talina ddiini yonna emusinga kitiibwa kubanga omuntu atambula yeekavalinze ku lw'eddiini ye ew'omwami babijjako n'eddiini neekugamba bijjeeko otegedde ate neekulagira nti ate tolwawo ng'omwami alina kyagambye kati mu nsi kyekyobugagga ekisinga mu nsi musajja era buli eyakiruuzinga alwana nnyo okulaga ensi nti abasajja tebana kye bakola ki balina kye bali mukwano ekyo kisiraani kyo na famireyo kyekikulemeseza okufuna omusajja gw'owuliriza ensi ekwanguyire ng'abakazi abaki nti ekyo kigenda banakuwaza mukwano banakuwala ebbeeda bw'oba owonya ekiwundu waliwo abagaba bagezaako byagaana tewali buzibu omwana ekigo kimu tekigana mwana kutambula nze mpagira nnyo singo maazi azaalemu omusajja n'afumbirwa omulala omwana we alaba efaaza figa mu bulamu kuba n'abasajja ababi gye bali no gwe Nalongo bambi saawa onyiige amateeka saagala okole ensoni Zubeda abantu bakimanyi saasoma buli lwokola kiti ng'oluzungu lwange anti Luganda mu luzungu kuba kye nninawo kale ne tonyiiga Beda okimanyi nti oluzungu mwalusoma kukola mirimu gya bbeeyi ffenna toli mu kantu ne maama kiki ekyo kyolesa nyize nnyo naye lino etteeka eppya genda lyongerako obukwakuliza obulala kubanga olugezigezi lwe twakuganye mu mateeka ne kanso
tutandise nalo tujja kuba tuli awo omusajja ye father figure ng'otandise ye father figure kyogere nga wenkoze eki bw'okyogedde bwenkikugambye toyiyayiiya beeda ensi ng'enaatera okusaanawo ebikulekule bikulembera abalamu n'osanga abantu abalemeddwa ekintu nga beegasse ku intaneti nga bawagira omwana omuwala omuto gwe kiremye omuzadde n'okiraba n'osirika buki musirise oli ye yalemeddwa olwedda ali mu bafeeriya ne waliwo omutaayi n'essimu kitegeeza Zubeida olina okugjayo eddoboozi mbadde nyo olugamba nkugamba ekintu kino Zubeida abantu abaali mu bufu babulwana ku media balina ne saponsa balina basaponsa bali eyo beerimbisa ebulaaya eyo nga bo buli gwe balaba alemeddwa omusajja bagira mu kategole ya kumuyamba naye n'abo balina era babakuba kumbe basanyuka nti tufunye ennamba ekoze eki ze nabeerako ne buchamani wa Abdulmulaasi buchamani wa Geto buchamani oyo nga mukwano ni abe nga bayimba bonna aba ine emyaka emeka nalo emyaka gyange mingi kati buchamani oyo anywa nnyo kyayi alimu akalagala naye yatambuzanga enjiri ng'ayagala buli muntu anywe ku kacyayi ako akawulire era nga kugamba bw'okanywa tolwala naye tukayo nga abaana abawala bonna baafuuka ekizibu neefuna omuggo oguliwa kibooko yennyini nenzaalako benzadde embooko n'ekaaba nendaba waliwo ababeera bagenze ngolaba bo bagenze nga takyayinza mmuzi n'ogamba aba bagenze batono bagende era bayimiridde ku ntaana yaabwe obulamu bo bali watono nti bwe olaba ekintu nga kirina omwana omuto gwe bakiguza nga kibi gwe ng'omuzadde tolinda kukikola ku mwana wo tandikiraawo okozesa eddoboozi lyo ne bw'aba oyo takitegedde omulala Zubeida ajja kulaba vidiyo yakikole ki akitegeere nti ffenna tulinako abantu abaatulema bifo talinako ba x abannema nange obujja olina x sibale sikimanyi mbalina bana mbayimbye emyaka gyonna bannema ekyabannemye ababiri bankyawa lwa nnyonyi ababiri bankyawa lwa bidongo lwa nnyonyi kyeki kyotegeeza nga ngenda ne malayo omwezi noonya buviiri era nedda nelinze nali ntundira obuviiri wano e Kampala obwa human naalongo abantu nga balowooza waakalinnya ennyonyi bannaaye nze nandika okulinnya ennyonyi emyaka ngaana emabega ngaana emabega ng'olina emyaka emiko bagende bansaakingeko kubanga nyina emikutu mingi gye baatwala nga ebintu ebyo gyebiri bye bazze babba emikutu nti ffe ebintu ebisinga tubikoze kumalawo kikulimo mu kika maama teyalinnya nnyonyi taata teyagenda nalina okunyonyoliza taata 100 nenyeeza maama 10 bajjajja kati ndikuza abaana kwanga nakibakolera bulungi ne mbakiikirira abasajja bankyawa lwa kusuubula buviiri era nerinnya yange yalinga Shaki Wigs nga oliva mu Shakira Shaki Wigs gwe Shakira naye abalimanyi bali batatakapa abankuziza abakuze nga bandaba abantu abamanye ennyo gwe Shakira we Uganda no kuva na leero naalongo soka oleke kati okuva na leero gwe Shakira we Uganda lwaki kati naalongo kati omanyi nako zino weewe ekintu kati gwe eriyo libaddewo kati tugende omanyi oli Shakira sigamba owa wano ngamba Shakira omutuufu simumanyi naye oli ow'ebbina bina lyesidde nnyo alina figa yayimbako mu World Cup oyo yamanyi Shakira naye wa luzungu oyo yamanyi mukwano nze Shakira gwe mmanyi yono ayambala obugoye obumpi alina kifiga kirungi abeereyo wa Kenzo muyimbi oyo namulabako tosobola mutegeera ayimba luzungu ate mwagaza ki nze ndi muzungu amadde nyabo mu minti nabo mukama yabawa ekizibu omuzira gubayisa bubi kati nze ntandikira okulowooza abo naye naye tubulayo kye weekwasa nina ebizibu nange osolooza obuviiri kakati abasajja ne bankyawa babiri balamba lwakaviiri nga bwogenda ejjukira buli otuma abantu nabo tumyanga China naye abantu bakweta ebintu byotayagala baze buli alina bizinesi ng'atumya butumya olina kubanga tonyiiga ate ng'ogumira ekiriwo kati nagenda okulaba abasajja balumya ejjeeko ne bankyawa kati Salongo ye bwe yajja n'enkola ey'okwegonza nalina omusajja yalina okumpasa yali mu 7th day yali mu 7th day mubali ba x kyobulaba sambala pini bino yabivumiriranga emirembe ne gyenzigwako omuvubuka oyo nga mwagala nnyo naye ng'omusajja eddiini alinga agamba nti yagikola wano nga buli kadde abeera kujugiza mu 7th day takikola jjukira nze siri yiye mu 7th day atya omu 7th day wali omunoonyaako ki anti muba x bali begambye mwali gwe omufuna tomanyi nti mu 7th ye yalina okumbuulira lwaki yajjanga mu 7th day namwanguyiza ndooza nga laba nja kukyuka mangu bambi era omusajja oyo yankola bubi kubanga ebintu byanteekangamu nze nakula sibimanyi ate ng'anyiiga mangu okiraba
akujje ku buli kimu. Kati nagenda okulaba kati nga kulayira nga era wabulayo kyanyonyi ekyo. Naye nga byonna ebirala mbadde mbitambuza buki bulungi. Kati ate mbona abasevenze ne bamufunira omukazi mu kyaki. Anaatuukiriza ebyo by'ayagala. Kati jjukira nze bantwalangayo ku mpaka. Bamala kunnyonnyola. Olyoka ogende mu kyaki. Nagenda vva ebweru nti ng'omusajja bamuwasiriza omukazi. Mazina embaga za kyaki. Ezo za kyaki. Kakati kati nenkomawo naŋŋamba ne bamubuuza nabyegaana. Kati omuntu aba tamutegeera buki. Kati namalangawo wiiki emu nenzirayo nga mbutunda online ebisa bya mukwano nnyo gwa Mary Bato oyo nnyonnyonyo nga nyambako okunangirako. Kakati kye nakola ne mbuuzako mukwano mugamba ono ali eyo. Nagamba oyo bamuwasiriza twabadde mu mikolo ali bize kati. By the way, disappointment yannumako ndowooza. Disappointment. Kale abo bonna baasoma. Ku kiki naawe? Kaakati ne muleka. Naye mukazi we gwe yawasa bambe gwe bamuwasiza bad chance yafa. Tewaliwo bad chance. Nedda jesira kuba kati gwe zibeeda. Nkunyumiza ennaku yange. Musadi sole yange. Omusajja mwaba bane yasembayo. Yali mu 7 side eddene netukola ki? Nebaawula. Netwawukanya. Gyali mulamu naye mukazi we yalwala mbuno kansa n'afa. Bambi. Naye nga amuzaddemu abaana 3. Era omwana omu yamuleka muto wa mwaka gumu. Ne mugamba tewali buzibu abaana bonja abeera nabo. Mbakuume nga bwe nkuma bali abaho. Obalina? Tannabaleeta. Naye nga kyannuma kale kati bwe nafuna ono bba wange ye yajja nga muserikale mujaasi kopolo mwana yinchi nga buli kiti akikola wanayinchi anti era nze siri muswahili bwe ne bbawo muri basirikale era nze neewuunya abantu abafumayo omusajja nakoma okwogera naye ng'agenda funa mmundu ne bambi ombuulira ng'ezeze muno mwenjasamira mekwasamira nnyo kubeera manyi omwasamira behind the camera sajja nange akapapula ko badde akagunde gyekaki kwesiimuulako kubanga bannaye temunatuterawo fani muntu yeesiimuulako naye era ndaba amaaso gontunuliza gonna galaga bukyayi beera ogenda tuvuga mu studio yeetu kakati mu nsobi zange bwe natuula nzekka naziyigiramu watuula wekka n'olabamu n'ogamba ki kuba abantu babeera bonna omuntu ajja n'agamba naye we gyogenda olwayo nnyo n'omulala gw'atamanyi najja naye n'akiddamu gyogenda olwayo nnyo natuuka Sadongo bwe yakyogerako ne ŋŋamba owaayi kikyatwala bali abaakola ki sikikkiriza twala ono ne ŋŋamba nedda kirina okukoma kitegeeza kirimu obuzibu obukikola ki obukirimu kati kibi nnyo omuntu obutayigira mu nsobi ze ng'omukazi naddala mu nsobi erimu omwana tewakola loosi n'ogwa mu lukebe mansita n'akuzaalamu omuki omwana olina okuyigiramu eyo ensobi n'ogamba mukama kuno mpa taata kuba omuntu okukuyita kitaawo tetegeeza nti amale kukuzaala ffe tulina bataata nga si be baatukola ki nga si be baatuzaala naye nga baatufuukira bataata nga baatuzaala kirungi baamala kufa bange baafa mangu ate banzaala bw'omu nabo ne bafa ne banneesonyiwa kati gwe bonna alinda omusajja omulungi mwagala ebirooto bye mulaba mu firimu muli ku buzannyo bwa ina kitaawo talina kye yawa nnyoko gw'onaaze mu bulamu bwo omubanja ebyalema ekika kyonna ajja tambula naye akole ki agende ekirala njagala buli muntu alemeddwa obufumbo tuula nga nze bwe natuula nga Museveni sida agenzi n'awasa nga ndi bwetu kitegeeza yakola okusalawo okwo ng'akiŋŋambye ebbanga ddene nga sikola ki tokyuka nga sikyuka ate mu budde obwo nali omanyi mu nsi mubaamu abantu beeda si musabi si mulogo si mulombi wa dduwa nga ye ali awo mu nsi bw'atyo ng'aliwo bubeezi kati bwe ntyo bwe nnali mpaka we natuuka ne nfuka mukazi mukulu ne manya mu nsi olina okuba nekyokkirizaamu bw'oba musabi keera okole ki keera osabe tokkiriza muntu okuwa ndowooza ye buli otola amagezi g'omuntu omulala toba ggwe oba otutta omulala kyakola ki kyalowooza omusamize genda osamire bw'oba kyomanyi buli muntu kola ekikuwuliza obuki kijja kuyamba okukuuma by'olina kati abawala be muyina ennaku zino beeda tebeebuuza bagezi nnyo tebabuulirirwa n'osanga omwana omuwala baakoowa ddi emyaka 25 okooyaani bebalabye babirabye anti baakeera amaalo buli lw'obeera n'omuntu omusiri omubiri gwe gukola ki gwegubonaabona beeda osanga omwana omuwala ng'alina emyaka 27 naye nga bamuteeka nayo ku kkubo tebamutwala ng'ayiiseyiise yenna olw'abantu abamunyenyeza kuba buli ajja nyenyenya yiye waliyo owa musisi n'owaladdu najja
kati ogenda tukakumana omuwala agamba emyaka gye ng'ogamba nedda maama emyaka gyongereko lwaki osala emyaka nga walaayi gy'ayina naye nga yakeera okukakalukana n'abasajja olw'okuba mbu ye alina amagezi maki mangi mu bifuula omukazi ow'ebbeeyi okwebakibwako abasajja abangi tekiriimu awo mbabuulira omuwala yenna baako ky'okola kakalukana n'ensi ng'otunda buno obuntu bagambe nti alina kyakola kimuwa kyono naye akikola ki Zubeda buli lw'obeera ng'olina ky'okola choice y'okwegaba mu basajja osuleyo ofune ekyokulya eba ntono kubanga obeera mwavu ayeesobola ng'ebirungi obyegomba naye ng'ogamba nja kukola mbikole ki naye Zubeda tulina abaana abawala e Kampala bateekako enjala mpanvu bwe ziti ziringa ebijiiko banaku bazibu gy'okoma okwetekako kilaasi gy'otali olowoozesa omusajja kwana nti olina kyali n'olemererwa omusajja eyandikusobodde n'ogwa mu musajja akozesa ng'amanyi oyina nga tokola ki tolina otegedde kubanga omutiisatiisizza ng'akulabye otaddeko wiigi nno bagikubanja gye wajeewala togisasulanga otaddeko amaala mawanvu simanyi oba wanaabyeko okuva ku makya n'otukula kubanga enjala eziringa enjala ze balina zisenako ekiweewa ti ku mikolo n'olya nga tewaliyo kyokoze eki kyobadde n'otakomaoko gwe olina enjala empanvu gwe olinnya booda gwe weesibye wiigi ezitali zizo kwegamba nga tolinayo saala nnungi kuva gy'ovudde kutuuka gy'olaga eyakuwola wiigi akubanja bagiyita install okugisitowalinga gisitowalinga eyagitaddeko tonamusasula ow'enjala akola ki abanja ne booda ekututte naye ogidduseeko ekubanja kati gwe n'obeera ng'obulamu bw'olimu okuva ku makya mpaka kawungeezi olimba nsi yokka kati omusajja yandikukwanye ng'omuwala alina kyakuyitako kubanga munnanga gali sansa oli omuwala naka wa bbeeyi mukwano nga tonnalya nga ne bino by'oyina mbutuufu okimanyi mu mutima gwo tizina engoye gye nnasuza gye nnazijje eno wiigi endi ku mutwe ya salifa enviiri katongola nnoonya naye gwe oli mu kulaga okugoba abasajja abandikukwanye kubanga betadde mu bbeeyi etali ki etali yiyo sibagambye nti abawala temwekolako naye weekoleko okusinziira kapasite y'obulamu mwokola ki mwotambulira oli ku booda empewo ekufuuwa okufa ozunga n'enjala nanakagamba misege egyo walayi nga tokiri naye okoppa obulamu bw'abawala abaki abalala ekyo kyo kidibiza nnyo abaki abakazi era nekibalemesa n'okufuna emirimu ojje wa Zubeda omusaba omulimu oyambadde akasikaati kakoma eno amaala gali eno galinga ebitiiyo okoze obukowekowe bulimu bwanalongole busi buwanvu buyola ekyokulya ozze wa Zubeda oyinza omuwa omulimu kubanga kyensooka okufuna mu mutima nti ono si mukozi kubanga agakatonda muggulu abakazi abakola bonna abakozi bafaanagana obudde bw'okwetinti nga balina butono Uganda Bulaaya bonna bafaanagana kati ojja kujja omuntu aza okusaba omulimu Beda yeekubye make-up leya 10 n'omutunuye bwoti n'omutya noga onaamutuma otya kuba tolina n'omuwaayo obudde asooke yeekoleko kubanga yagenda okujja nga yeebyudde wamulaba kati zaawo nampija sikuwa mulimu kubanga nga bampitira bizinensi mu tawuni n'engatto nzireka kubanga ensi ekimanyi nti Naalongo alinamu ssente nga soogera nene bw'onaaba mu mbeera embi n'oyambala wiigi empanvu eneeyazike ensi ejja kuba ekigambo mwami agezeeko okutetenkanya obulamu kubanga oba okirabika ebikolwa byo bikikola ki bikiraga nze nsobola okutambula nga ebizigo ngenda mbyesiigira mu mmotoka kubanga nze seekolako obudde bw'okukolako sibukola ki ndi mukazi munaku nnoonya kyakulya kale ntandika okugenda mu make-up ntuule essaawa 3 mukwano awo we nakyama kansigazeewo kasita omusajja yantwala nawo n'enzaala n'abaana kitegeeza obwo obukyamu obundiko bufumba n'okuzaala bukola ki buzaala gwe omuwala ali mu mbeera ennungi weepakeginge nga nnusula weekozesa olina n'abakwegomba ne bakuwayo ku kaseera tolina kyokoze naye gwe atalina mukisa ogwo tolina kyokola teri alibeera bulungi Beda nga talina kyakola ogenda kufuuka bakimpa ekyenkubi omuntu yenna olina okuba nekyokola leka bakigaye naye ng'okikola ki ng'okirina bagambe nti oyo omuwala afumba kyayi naye nga wuwo ogenda kukeera ku makya nga abantu beebuuza ku ggwe kuba teri muntu atasobola kuweza ssente ng'asobola osevinga nnusu bimeka 5 kiweemu obudde osinze bangi abeebase nga talina kyaterese ku pressure eri ku intaneti okwo Naalongo omwana omuwala atambuze kyayi bamuvume ayinako abamufolowinga anaaba waatya kyayi bajja mugamba munaku Zubeda intaneti nnungi ng'olina kyofunako
mu Uganda teri serebu nga talina kyakola ne ba TikTok ambalaba bangi ebbugu muli battira mu bantu mbu yeebisensi temulaba tolina linnya just olimba bulamu bwo erinnya lirina okuba nga lirina kirikola nti oyo obuzibu abantu abana kutunyiiga maama noonya gwegerezaako nambula kangereze ku Jaasi muwala wange bw'oba gwe Jaasi olina okuba nga bagamba Jaasi oli wa TikTok atunda ngoye example yange ogitegedde nti oyina erinnya Jaasi wa TikTok atunda ki ngoye tosobola kubeerawo nga gwe Jaasi atalina kyokola naye bo beesinye bamanyi okuwaana abagagga nti nze munnaye sekimanyi ndi nakula ndi mu mbejja nze n'okusaba kwa nnema nesobola kuwaana muntu munnange oyo tasobya oyo wabula nsobola okwagala omuntu gwe njagala nesobola kubeerawo ng'omulimu gw'olina mbu nga gwolina kugenda ng'osusuta baki bantu balinamu kye balina bakukoowa n'otugesera nga gwe kizibu kye bakola ki yadde nga waliwo ababifunyeemu tekitegeeza nti buli omu kyalina okukola abo babifunyeemu lwakubanga tebalina nsonyi naye abantu bola abalala bakuba enseke bazikubira ku mirimu gyabwe nga n'oli gwasaba akiraba ti omusajja agambye ngenda ategeka lwaki tomuwaayo ssente bw'oba osobola kubanga alina kyakola kasuku ojagala kasuku abeera kasuku alina YouTube esobola okusinga edduuka ly'omuntu mu kibuga bulungi ng'emusasula bulungi oyo golaba nga talina mulimu gw'omanyi naye gonna nga akibuuza akola mulimu ki gwe atategeera nti alina omulimu ogwo golaba gwakwogera mulimu era gumusasudde buki bulungi kati gw'okwogerako okugasseeko ki ekirala kale TikTok ogirina ekusasula ki kubanga oli omwana ali ku TikTok nga tasobola kuba yadde akalango alavis nga teri amukubira ku kamuwa naye nga te yakimanyisita naye nga tola kyolaba nti kino kyakola ki yensonga lwaki emize gyonna emibi giyitidde nnyo mu bantu be mulaba nga mubamanyi atuuka nga yeegomba obulamu obulungi ate nga talina kyakola kitegeeza olina okugezaako ku buli kimu ekiriwo anti tolina option ndala osigaza kugeza ku kiriwo kubanga oyagala okubeera mu bulamu bw'okola ki bw'oyagala abo abawala boolaba bawuza mbunze tebajja kundaba nga ntambuza kyayo ogenda kwebakibwako ekyalo ono tulina abawala abayimbi nga abayimbi 10 bamwebaseeko nga bonna weebali balamu embabaze bangi naye omu yafa Eke yafa naye nga toyagala ojje obuulirira agumidde omusajja atya naye olwayiti ani aba agikuwadde nti okwogera si kibi bbeeda naye okwogera ng'owabya kibi buli muntu ayimirire mu kintu kyakola ki kyamanyi nze soogera ku busiraamu kuba okusaala kwa nnema sibitegeera ne bwe nsanga abyogerako simuddamu muwa buwi kitiibwa kubanga ekyo kyakola ki kyamanyi ate tokivumirira gwe bw'oba tokikola ki tokimanyi kubanga gwe tewawaawe budde kitegeera waliwo yabuwaayo kane mu bufumbo bw'oba walema okufunayo omusajja n'omugumiikiriza nga ate waliwo omulala amaka amalala ge wasse toteesa ku bufumbo kubanga tobukola ki tobumanyi abawala ne bwe muneewagaawaga ne bwe munaakola sale ne mufuna akawumbi ennaku erimu omwavu atalina musajja yeruma omugagga alinamu ssente kitegedde ennaku erimu omukazi omugagga atalinaamu ssente yeruma n'omwavu atalinaamu musajja efaanagana buli omu amakulu buli mukazi yeetaaga omusajja ate era neeyongera obbategeeza sagala mulowooze nti bawaana buwaanyi naye mbayamba mutambulire ku buwanga bwa mwensi bakole ki teri kya bbeeyi nga musajja naye abakazi balina we bagulwa abakazi balina we babagula n'abasajja abeetunda mbu kati nedda mukwano gwe mpaayo situtuke bayimiridde tebalina ndowooza bo bali corporate kitegeeza era batusinza akatale kubanga ne mushezegebwa mu Uganda corporate yeyisemwe okuba ey'ebbeeyi ntegeerekese kisigala kijjayo kiri ti abasajja baaki babbeeyi era osanyukanga nnyo Zubeda nga bagamba nti bawasa omusajja nze kinsanyusa bangi anti teri kya bbeeyi nga kulabirira musajja gwayagala okutegeera kyekitegeeza mufune baweddewo weebali ate oli wekka watugamba single mother kitegeeza onoonya tolina kuyamba mufuneyo omulabire otegeere okulabira omusajja tekitegeeza just abamu entegeera yaabwe tebasobozesa kubeera na muntu wakumeka kati buli balaba akiwiininga balina okuleeta ekikukuba awo omanye oteredde era Zubeda wenategeera nti kati okoze olunaku lwenkeera nga ndaba abantu bakufudde emboozi abawere 10 neŋamba kati Zubeda avuddeyo eri mubali azeene waffe abaavumu edda kati akuze kati amaze okutuuka wootuuka nga lukyalina kyogamba nti kino kinkaabya
era nze mba mposenga kawala kange gamba tereera bwabaawo ogwa mozi gwemu bambi ng'obudde bukyakola ki kamama ng'obudde bukyali otandise okaleetera ate kati wakite bakavuma babaagala kavuma babavuma kusinze I know omuzadde bwakula n'okitegeera noyawula abaana b'okuggwe olwo omaze okufuuka omuntu w'obuvunaanyizibwa nga tukyasobola kukola nsobi lwa mwana tukyasobola kukola nsobi lwa muntu wa lugambo ekintu okikola na mutima gwo nga gusazeewo gukikole ki olwo oba okuze kati abawala abo boolaba bakyakuvuma bangi lwa nsonga abaddiba buli kanaku omuwendo gw'abaddiba gweyongera kubanga bye bakola biri ku firimu si mu African men omusajja omuddugavu gw'olina gwe nnina omusajja asobola oyimirizawo amaka ateesa ne tamanyiirwa asobola okusabwa ekintu ne kiba naye talagirwa kate bano balina byombi banaku bazibu tebalina kyakulya n'akamanyiro bayita bameka abeera mu nnyimba y'omusajja n'amugamba nze ebyo sijja birya leetayo chipusi n'ekikeni ng'odde waka kubanga abeera ne banne ku tikito nga bamulimba mbu oli wa mutawaana nnyo buli mukazi wa bbeeyi ku mukazi sajja tanaba mwebakako oyo yakwebaseeko eggulo omukwana ebbeeyi yo yakomyawo kati mukwate bulungi mukolagane lwaki obadde olina wekimuwadde olinayo ekipya akirinde ebyo byawedde omusajja wakwebakirako n'akusigaza oba amaze okuteebereza bonna abaaliwo ne babadde asuubira mu future nti ono tali amukira era kati Zibeda twakwongerako erinnya akuba kalira lijja kunyiiza piyala linnya kiri wayongedde omanyi erinnya tuba twali waka spice spice sweetness kali nawe twali kuwa buli muntu alina waagumidde obanga bamukayanira bangi aba n'ekyenjawulo kati osooka nga ntunulamu akuvuma nti akirina kuba zisinga okusabisa abantu abasinga otuvuma abasinga omumaazi omulundi ogusukka mugumu tolabanga mutwe gwe mukalu tosobola kubasinga omumaazi emirundi ebiri n'otuuka mu gwokusatu ng'era abasajja be basiru akuba ku gugwo kati bw'oba tobanguyiza nnyo obazaalira tebakusabye baki baana kati nyenyanyenya mu mutwe gwo owulira obwongo buli mu buwera oddemu okuzaala nga weete badde nkikoze prepared yourself yes mwabuza ajja kula kyababula ku luno you have to prepare yourself ozaale mu musajja aliwo mwana poliisi ejja kukwata kuba nagikubidde nga nzija wano wereego omutwe kubanga Zibeda nze mufe ati gwoseka ki ani aseka kaleke nze kusabira mu mawulire nti Zibeda abantu nga mmwe abafumba balina amaloboozi buli gye munaakoma okuleka abakazi abalemeddwa abasajja nga basiga ensigo embi mu baana baabwe neeva ku baana baabwe neetuuka mu society nga musirise Katonda agenda bookya omuliro hanze abantu mbaga bufumbo bulungi fe abaafuna abasajja ne batwagala njagala owakanya ekibi twakola olw'ensonga naye kati balina ttiimu waliwo ttiimu kati olaba abasikazi bonna benda bawana abafumba balina abasajja bonna babateekako ekintu kyokwewasiza abasajja tofaayo babalaga abasajja babi abasajja tebalina kye balina abasajja biki kati omwana ali eyo nga si mugumu nnyo ogenda okulaba ng'aganzi sina kyenkima mu bufumbo kati Beda ebintu bibiri kanale bw'ayawukana n'omukyala obufumbo enjaye bateekayo ani obufumbo okitegeera obufumbo naye tebatunulirayo ku nnaalo nga anyumya ku bbaawe mu mwaka olabyemu bana abaawukanye naye buli kanaku wabaayo emikolo egikolebwa buli lunaku ate obutali gumu otegedde kikulaga ki nti mu nsi okwagalana Katonda ye yakuteekawo mwe abatono abakulemeddwa muliko ekikolimo ky'obutayagalwa kiva wammwe mu kika buuza jjajjaawo basajja kibe yabba abaamukolimira mwasada ku kyalo ekiseera ne kyava mu busezi mukitereeze oleme kwegatta ku mugendo mu kuba gundi ayogera tereeza ebizibu byo ng'omuntu obufumbo bukole ki bukunyumire kubanga nze sina gwekaka kufumbirwa era nze omukazi bw'ajjewa nga nsaba buyambi simubuuza lwaki wanoba mmanya nti omusajja omubi gy'ali ate era n'abagaana gye bali naye sigenda kubeera ku sayidi nga bakanaku abasajja ewo bagaana kitegeeza naawe ng'omuntu olina ky'olina okukola ki okutuula n'olabamu ky'olina okutereeza nze Zibeda taamu eyo ewedde nagaba basale 15 nengaba hafu ne full kuba nze nina essomero Mengo naye siinayo omusajja yampa mwana bonna baali bakyala naye abakyala abo balina be bazaalamu abaki abaana naye ekibuzo kiri nti yakusaba omwana
wanti we wali obuzibu Zubeida njagala otegeke baziyita sessions nga osomesa kimu ku kimu abantu bayambeko okuva mu buzibu beekola ki teri kikoligo kya lubeera nga kuzaala musajja takwagala omusajja bw'atakwagala n'omwana tamwagala era ku 10 kuliko abasajja 5 ng'omusaayi gwe gwamukwatako bukwasi n'agamba ye omwana wange abo nno be batono ababuuliriddwa ennyo naye abasigadde abakazi balina abaana natuuka n'okusoma n'amaliriza kitaawe n'atajja omwana atuuka ne ku leva ekuba essimu nti daddi mbadde nsaba kukulabako n'agijjako oba n'amanya nti yakuba n'atakwata obukyayi obwo abasajja mubasalira omusango naye bannyammwe bakola ebintu bingi mu buwala omusajja n'anyiga ng'alaba omukazi oyo yeetaaga kwesonyiwa n'omwana we omwana n'afuna olubuto Zubeida famire ne yeegatta omuli taata ne maama ng'omwana teyawaaba ne mutwala omwana wa munnammwe ku poliisi ng'omwana we mukulu tebaamukwata teyazzaako nnyina bbali nti mutabani wa Zubeida ansabya kino na kino naye gwe Zubeida nemutebbaawo mazima abantu abakulu ne batuula ne bayita poliisi ekwata eri omwana ekyo ekikolimo kirina otutambulira ku mwana wo ne gwalizaala kubanga bonna baba baana baki bw'aba omwana we yali mulungi nga si mwonoonefu yandyogedde ekikolwa ekitali kya bulijjo kubanga ewaka abazadde basomesa baana kwegatta nga bato aye ne ku ssomero si kye basomayo lwaki omwana wo mulungi teyajja n'akuwaabira nti omulenzi antawaanya kati abazadde mugenze musiga obukyayi n'ebikolimo ebibonyabonya abaana bammwe naye nga gwe yakikola n'okufa wakola ki ogwo njagala tukube mulanga nti omwana bw'abanga tawaabye okusiba omwana gwe yeebase naye kikyamu bagayidinge batereeze bonna mubayambe kuba basigala baki bato ebikolimo bigenze bitambulira ku baana abawala nga bize biyita mu bantu abakulu ababeera bakola ki ababeera baliwo olwalo Zubeida omukazi azaala musajja omwana ng'avuga booda ne bagikwata nga kitegeeza ate nayo si yiye waliyo nannyiniyo ebadde ereeta ssente egenze kitegeeza omusajja oyo talina yadde kyagenda oliisa ggwe oba ne mwawukana olw'embeera nga takyasobola si lwakuba tayagala ne tuli mu nsi nga obulamu bwakugezaako bugeza abantu bakoze emirimu gye bataasoma Zubeida kubanga ayagala kubeerawo abeezewo n'abamuvunaanyizibwako n'okeera ku makya n'otwala omusajja ku poliisi talabirira baana tatuwa kyakulya byonna ng'abakazi babikola ki omusajja oyo mukama bw'amuzza engulu asobola okukwagala n'abaana be abaafuuka ekizibiti mu kooti ng'agenda eruzira babe tukkiriza era omusajja okwagala omusaayi gwe kimukola ki kimukakatako njagala naawe onsiigira ekifaananyi lwaki wali ng'atwalibwa eruzira tebabeera babe n'atasibwa ne bagamba alemereddwa buki naye oleese n'abaana bakole ng'obujulizi ku taata waabwe okulaba ng'omusajja oyo agendawa eruzira omusajja oyo bw'akola mukama n'amujjukira bwe basanga nga Zubeida nsabayo interview kyovala nafuuse pyala n'asooka tunnyonnyola yakola ki kuba ffe abayamba abantu tuyambye nnyo abantu okunakuwaza abalala ng'omuntu oyo teyeetaaga buyambi nga weetaaga kufuna bantu baaliwo ng'anakuwaza omusajja bakubuulire ekyatuukawo nze ndi ku basajja lwa nsonga Zubeida abasajja tebalina we bakaabira naye omukazi buli akuba endu tuvaawo ne tumuyamba buli avaawo atuvaawo ne tumuyamba naye okimanyi nti omukazi abeera mu nnyumba y'omusajja ng'ayenda ku basajja abalala omanyi nti abakazi mubeera mu maka ne muzaala n'abaana abatali babasajja ne babalabirira naye gwe owulira buwulize nti omukazi akubidde bbaawe essimu ekyalo kyonna nekikyankalana gw'olowooza bano abatuukibwako ebintu ebinene bwe bityo ng'ate be babalabirira baani ali ku sayidi yaabwe okubawa justice kati nze natuuka ne nkowa ebyo ebintu nze abakazi Zubeida batukoseza ensobi nnyingi mu kuwoza mutulwanirira bakazi bannaffe era nkusaba omukazi era ne wajja ng'akaaba muleke akaabe bw'amala okukaaba omugambe ndi mukazi munno mbuulire amazima kubanga baakumala kunyiga nnyo abakazi balimba nnyo ate bakuusa nnyo bwe nagenda nkitegeera ne nnyimirira ku maki leka omukazi tumuwe obuyambi mu mazima ge nereka abakazi baleme kukozesa ffe balinamu ddoboozi kubayambako kuggusa bigendererwa byabwe ebisaanyaawo society Zubeida omukazi n'afuluma mu maka ge n'ajja n'avuma omusajja gw'abadde yeebaka naye mu kamerayo n'avaawo n'ajja ewa Nnaalongo
n'avaawo n'agende wa mmeeya naye ng'oli gw'abadde ayogerako abadde basula bameka babiri leka abantu abo tubayambe nga buyambe nga ne kamera teriiwo omugambe nti ekyo kyokola omukazi takikola omukazi kino takyogera nabo tubayambe osigazaamu akatiibwa kubanga akatiibwa ataluse oswala ajja mawulire ng'amanyi ensi egenda mugayidinga sajja baakooye agenda owunzika ng'omusajja naye ayogedde ebibaddeko nga naye abaddeko gwakuba akaama abadde azze okuwangula awunzika tawangudde nga n'okuswala akoze eki saba tunaabeerawo abakazi bangi abakumaakuma omuntu ajja kujja gye tuli ng'asuubira buyambi tumuwe kubuulirirwa era tuba tumuyambi tumugambe oba osobola okukola kino ky'oba okola abakazi tubabuulirira Nnaalongo olunaku ofuna abakazi nga 10 notabaako yadde gwoteeka mu kamera n'ava wano n'agenda ew'omulala oba najjanga ewa Nnaalongo n'amuteekamu mu kamera n'omubuulira amazima n'aganze n'ekyayi Zubeda abantu leka bekyayire ku ssimu zaabwe si ku mikutu gyaffe njaga tukola ekikwekata kuba bali mu kantu kano abawulikika tetuli bangi yadde ng'abagezaako baki bangi naye awulika ne bagamba nti Zubeda yagambye ng'abantu basooka ne bagamba ndeko Nnaalongo tulabe kyagenda okwogera si bangi ekitegeeza abantu bano bakola ebibi byabwe nga beesigulidde ku ffe akimanyi bwe nnaakaabira Zubeda alina ekisa kuba abantu tebakumanyi nze nkumanyi ajja kugamba oyo Zubeda mukambwe mu kamera Zubeda muntu mulamu ajje wano wala yerobeere muntu mulamu owire byakola ki byagamba leka abantu abo tubawe disipulini nga gwe mukazi munne gwabadde alinamu essuubi gw'okimukoze eki ate omala onkubire n'essimu ongambe Nnaalongo waliwo omukyala agamba bwati ne bwati naye ensonga zisizikoze eki wala ayinange sijja zibeeramu lwaki ate gwe tozitegedde nga naawe oli mukazi kitegeeza nja kuvuga nzije wano azinyonyole bulungi nga tewali ki kamera era bwe tugamba nti nedda azimalirize ffenna tuzireke kigenda yamba abasajja bangi okusevinga ekitiibwa kyabwe nabo oyo omusajja aliba omubi ffenna tugambe nti naye oyo mubi ensika emulabe agwanidde naye Zubeda abakazi bakoze ebikolobero bingi so abakazi tuli babi nnyo bakoze sitaani mungi omusajja abeera n'omukazi nga bali mu nnaku buli abafunamu ssente bakyankana ololowoozaako lwaki abasajja twakibuuza wano kubanga buli mukazi afunamu ssente ayagala kufuuka musajja buli afunamu miliyoni 100 alabira ddala ng'obusajja abuguze era abulina era ayagala ayimirire wali alagire tigwe ssebo emmotoka eyo gipaakinze bubi abasajja baabakolanga natalina 10 akuba oluyi kubanga ekyo ekitiibwa si ffe twakibawa twabasanga bakikola ki kati ate bwe muba nga mukola mwenna mulowooza ki abasajja be bagwa mu biyigo omukazi atuuka nga alaba endagaano za wano yazirina lwaki abasajja bagwa nnyo mu biyigo bank account password yagirina ate obadde omufuga nnyo bw'ofa awasaayo akalenzi ke ng'ono omuwala gwenda bazunga n'akalenzi ke kyuka eno akanatera okukaaba nga gwe wafa ani oyo ate waali awo alina akasajja ke leeta emimwa leeta okutu kabeera katunula bungi akagamba nga vidiyo ziwedde abasajja bagwa nnyo mu biyigo oba tebeetegereza mitima gy'abakazi mibi ffe tubatta era mwe mubatta yes ate ate mutya ddala be mulinamu abaana ye lwaki kubanga owafunyeyo omuvubuka akuzunza misana na kiro olaba byotolabangako ate onajja ne oda nnyingi ewaka kitegeeza ono bwafa obugagga obusigaza abavubuka ne bakusanyusa abawerako noono omu osobola omuvaako n'oweza bameka kubanga omukazi atuuka mu stage ng'ayagala kulagira ng'omusajja bw'akola ki era nja kudda akole pulogulaamu erabula abaami ku by'obugagga byabwe na biki omukazi by'atanditegeddeko nja kudda mbafunira olunaku kozi lwakuna mbanyonyola omusajja butya bw'olina okukuuma ebyobugagga by'osobola okuwangaala kubanga nze naawe ffe tulina okuyamba society n'abafumba abalala b'omanyi bayite buli omu ayogera endowooza ye kyakola ki ojja kulaba mu mwaka gumu ensajja kubeeteredde so kati Nnaalongo agenda atuwaddeyo olunaku mbukirabye mwakisabaasaba dda kati atuwaddeyo olunaku so Nnaalongo nze abakazi ne baana ba tebanjagala kasita mbalabirira kazi bakwagala naye njagala omukazi alina amagezi beebo b'oyogera ekituufu tebataagala kuwulira kankubuulire Zubeda teri mirembe gijjanga musajja ng'okkiriza akufuge kubanga bo kye baagala kuwulira nti akulinako obuyinza wafumbirwa waki gw'otayagala akulagire ani yamukuwa nze leka omusajja akufuga enze embeera ku ssimu omusajja n'akuba essimu neggwako n'omuliro kubanga kyakola ki kyayagala ate ekisinga okunnuma olekawo omusajja akumanyi asobola okuwakanira mu lujjudde n'ofuna omugunju ogunonya byokoze n'ebbaawo wali otegeddeko abakazi abagagga bafa batya
abakazi abagagga bonna bafa lubuto. Bafa lubuto. Lwaki? Bafa njoka. Anti teri mulenzi ng'ekimusanyusa mukazi mukulu. Nedda mukwano. Bafuna babuuze. Taliyo ne bwoba omuwa buli kimu. Ate tekinyiza musajja nga kumuwa ssente kumulabirira. Lwaki? Buli lw'okikola, buli lunaku lw'okikola asalako ku percentage y'obukyayi buli nnya. Kasita omuwa ssente genda ogulemu kino. Kasita niko mulabirira. Ate mbadde mmanyi bagendayo bafumbirwa kubalabirira. Nnaku eba emutuuse kwabada. Kwabada? Eba emutuuse ku mutima ne ku mwoyo. Omutima ye abada. Kireke nga bwe kiri. Naye bannaye Nnaalongo. Amateeka kozitona sayininga. Amateeka? Mukwano mpa wano ng'ogasayininze. Kubanga ndaba pulogulamu tennaggwa naye buli kye nakuganye. Kyokola. Mu kye nakaganye akaana kano kyekazza. Kati omusajja ate omusajja y'ekyayi. Bamuyambye bamulabirira. Mu Uganda emirimu gyabula ku baami. Ebambi yes. Ate nga gavumenti enyiikidde okwongera okubuza abantu emirimu. Kubanga n'ababadde ku kkubo bavuddeko. Twongedde okufuna ababbi n'abamenyi b'amateeka. Ate kino kyo tekinnamala n'ennyumba bazimenya naye zagwedde okukola ki? Okuzimba. Era gavumenti yeyongedde okulaga abantu nga bwe baagala ennyo. Era tubakulisaayo mwebale kulonda. Tubagaza n'okulayira okuki? Okulungi. Ntwala omukisa okukutegeeza nti abasajja abo ababuliddwa kye bakola sibanguyirwa bulamu nga ggwe. Zubeida nze Ssaalongo ne bwangoba kati bampasa. Bulungi nnyo. Waliyo omusajja ali eyo ng'agamba nze oyo omukazi gwe njagala. Ne Ssaalongo bwe mukyawe era yawasa. Kitegeeza kussaamu ssente ze. Otegedde? Nze bantwalirawo ku looni. Tewali atekamu yadde. Nze ngenda bugenzi. Naye omuntu gwe yeegomba obulamu bwenyegeza mu bulamu bwe alina owaayo ssente. Kitegeeza ki nti bo baba bakola nga baggibwako bye balina. Ffe twongerwako bwongerwa. Kati bw'atuuka ekiseera ng'ali ku kisenge ate alaba Zubeida omwegomba. Ajja lwa nnaku eri teyeesobola teri gwe yeesobola gwe bawasa. Ngenda kuwaayo ekizampo waliwo omusasula okwagala omuntu omukulu ng'amwagadde bwagazi oba ng'alina kyali nga kye kimusanyusa. Waliwo omusajja bwe muta Shakibu. Shakibu abeerayo mu muzigo gwe yapangisa. Ne mukyala era waabeeramu ogwo muki. Kye kikulaga omusajja omutuufu. Kine bw'aba wasiza omukazi nga amusanyusa kyali mu nsi agenda ku mateeka ge. Saaga omuki? Ag'omukyala. Kikulaga kye nti Shakibu yeesobola. Musajja. Ekyakina lwakuba kimusanyusa nti omukazi yali asinga okubeera society mu Uganda ndowooza wane waffe. Gwe tulina gwe bagamba nti society wakabi. Society. Kyekyo genda n'ekyo ate tunula wansi. Sina kyenjogedde. Nkulaba okutandika. Nedda. Yafuna obuzibu. Kati ye society kituufu w'amaanyi kyekyo. Kati bano abawasibwa nga takyasobola kusalawo. Awunzika ali mu nnyumba ya mukazi mwe bamukyusiza. Era tubalabye wano bangi nagamba naye bebi yanjagala nnyo nga mu nnyumba ye mwakulagira bebi. Taba musajja oyo aba mulenzi. Era abalenzi bayingidde nnyo mu basajja. Kubanga nabo bakola abasajja bye bakola nti babawasa ne babeera n'omukazi. Mubasanga mu kubolooza musajja ye yakola ki? Naye era enkyunga gye bamucunga ogiraba nti awo no house boy. Emirimu amala mitono egy'omukulu naye wana okufugibwa kuki? Kungi. Kati abo bo bangi bakyajja gye bali. Naye omukazi yenna alina okukkiriza amateeka g'omusajja gwe yakola ki? Gwe yafumbirwa. Ogenda kufuna emirembe, agenda kukkiriza otambula mu wanga takukubeera kubanga akimanyi omutya yakusalirawo. Naye oli maka g'omusajja okopa byabano. Bye bakola. Nawe byagala okole ki? Mukwano mbategeeza abatanajja mu bufumbo nti amaalo gabe matono. Eno tuli mu reality show. Nti yazanye yeeyambudde aba yeeyambudde. So si byakuwoza nze alina okunkolerako bw'ati nedda ebijja kuddayo ewammwe babikolere. Eno tebikola ki? Naye lwaki abakazi bafa embuto? Amufuna nga tamwagala nga alina muwa butwa naye amutta mpola mpola. Kati mungera ujja kunyode bamuzonza ku mikolo kamutwalo gy'atayagala. Ate ogeseera nga asobola omuwa ekyokunywa n'akikola ki? N'akinywa. Ate jjukira abakazi abakadde abo balina amaalo. Kano akavubuka kaba n'obudde bungi. Takola buntutu obw'ekisolo obw'ekisoddesodde obwo otandika okuwunga. Password ng'ogikawa. Kakati ogeseera ka bebi nga kajjayo ssente mu bbanka. Kalaba ku balance nti mami ebisatu abirina. Naye ng'akuba plan. Teri musajja musiru ng'akutte ku ssente. Naye ng'akuba plan nti ebisatu bwe mba mbirina. Kyekiddako. Ono waliwo omukazi yali atunanga eddagala yabasanya abavubuka bwe batyo. Omuvubuka yamubba n'ennyumba n'agisiba n'ekisimula n'akitwala. Njamu kugamba era nga kamera evuddeko. Era n'azuuga n'awasa ow'okumeka tetukyabalaba.
teri muvubuka ng'ekimusanyusa mukazi mukulu oba tekyasobola kwekyusa kati nze amagumba atambula gannuma kakati ng'omuvubuka ng'ekimusanyusa munze era nze manje ndaba ngo yagala kunzita kati kyekibatta atuuka ekiseera nga muli kyakulya kyamuwa ogenda ne kubanne nga yeebuuza katwa kyakatata lunaku lumu nti kikano buli ajja kuwampola okulaba nga alwadde omutima simanya ate kakati akataago simanya ate kino olubuto nga lukwata omukazi wiiki emu ng'akola ki ng'akutuka jjukira mu kukutuka bebi alina ATM ate wamulaga ensi nti okola ki naye ye aba ku kipakasi oba omuwunyira na bubi kuba buli myaka n'olusulo giwonya weetaaga mukulu munno lumankinge mu nju emu otegedde kati nabo bagenzi bafayo bati kati baba basajja nakudde kuba yabwengazi nnyo balina okwejjamu ago amaalo omusajja talina kuwoza I love you nedda ebyo bigambo byaffe bakazi babireke omusajja yimirira mu bintu bisatu gula emmere sasula ennyumba twala abaana ku ssomero olwo oba onjagala ate I love you kyaffe bakazi gwolina okujukuza omusajja kuba ate kati gwe obuwaaki baby I love you mu maka ga uncle kiki otwalayo beeda sebo nzaala beeda ku bukopi bwo nzamanyi nkumanyi era nze neewunya nnyo wakulula miliyoni 2 mu kaleega okole pate nakati kyakyebuuza kyava kuki beeda ozaala kituufu naye ntwala nasirika era pyala talina kye yakoze ntwala omukisa kutegeeza abaana b'ozaalo balaba anka asobola obbaleeta bana mu mwaka bokka naawe okitegedde nti batono temwedijja ku basajja mbu kubanga bamuzaalidde abaana tanakugambako nti abaana be basembayo mu ye wabula kola ekintu kimu ng'omusajja emirembe omuwulize nti ono omukazi gwe nnyina mumusobola gwe I love you gibeereko dadi twagala kulabako dadi we miss you dadi okomawusa kubanga olina omuzaamu amaanyi akole kyonaalya ate kati omusajja yakola kati ate anaatuwa ku sente ezirabirira famire zaffe era omusajja yazikuwa naye ng'omukutte bulungi tuba tulina kugenda tukole anti olina okukola ng'okolera mu sisitemu yebbaawo gyawuliriramu emiki emirembe tojja kugenda mu bbaala mukuba omusajja odde ku munaana okonkona waani nedda mukwano tebaagalira ddala bintu ebyo ate kati oba tonnafumbirwa genda ewammwe kitaawo akuggulire ng'ova kukola mu bbaala kuba teyakufulira mulimu yalina obudde obukuteekateeka bw'ate leero ndi eno leero ndi eri mukuba omusajja yenna ekikufuula mukazi we kutegeera bbaawo by'ayagala nze neewuunya abakazi musajja n'agamba nti nze omukwano gwo sigwagala nodda nagwo oyo omukwano gwo agenda kuwaaki ayi singa okunuma babeera banaku nga mwe mubawa so bawo bwagambye omukwano gwo saamusiima tokikubaganyako birowoozo kaddiriiti omanyi we kali ate bw'aba ali mu bba kukyayisa bukyayisa mukwano bakyawe kubeera wafumbirira wandisose kubeera nabo mukuba omusajja yenna ebintu bina bitesaako nebbaawo gwani yagamba mu mikwano gye nafumbira nyina gye nkyayina nedda mukwano kati ndi pyala wa Zubeida naye olujanja wazze nalungi kubwa PR anti ate kati bwe sirukole nga negwe nkulira naye ensi yonna ekimanyi nti ku lugezigezi kwatudde tunaabeerawo tutya kiraba so finally Nalongo atuwaddeyo akantu wano ku Executive Media era buli wiiki abeerenga ng'atuwaayo njagala bateekemu ebibuzibu byabwe ne komenti zaabwe byonna bye bakola ki bye baagala naye akajanja kabeere katono tugenda bisoma nga wano tubimubuuze nti Nalongo n'agambye waati okitegedde ate n'abalwanya enkolagana eno bagambe mbadde nabasonyiwa ne bajja funa obuki obuzibu kati eta peno signing nindako nga sina signing akutugalewo katono nnyo producer sebo meya namukyaza wano ku Mande meya n'agamba bayina amateeka agabafuga ng'abasajja abenzi emeya mwenzi simanyi nti amateeka agafuga obwenzi kwegaana mu kwegaana nakwekaza ate nakwekaza tekimala kwegaana na busungu kwekaza akyali wafunda musajja omwenzi yeegaana nnyo ate n'anyiigirawo ate weekaliza kwati mukwano nyiiga ate abadde akunenya afukamiraako erundi agamba eddadi mbadde nsaba ekyo tukireke kubanga bwe kati abakamanyira otuuza atya bbaawo omugambe nga bwe yayenze naawe oba omanyidde omusajja ezo meeting bazituuza mu maka omusajja yeyayenze tulina okyogerako nga gwani mukazi wenze ow'ewaka nedda beeda nga mukutte na lubona ati oba ku lwokuna kwe tuba tutandikira ndowooza nedda mukwano ako abakamanyira era yakikola yeetonde sajja tumugamba bintu byakulaakulana abaana babagubye fees ng'omujjukiza bwe yakwanye oli musiru sayininga amateeka ku lwokuna amaka tutandikira awo
Kazi omusajja yayenze. Program ejja kunneegeza. Era maama tokikola. Teeka n'ekigambo name. Name nja kiwandiika omanyi golowooza saasoma. Teekawo sayini. Anna wandise sayini. Kitere oluzungu lwannyinawo. SINE. Mukwano kyekyo kyojjo sayininga. Yes. Bajja tegeera bulungi amateeka gange oluzungu singa lunalutegeera lutereera bulungi agajja kuba ga Zubeeda ne bbaawo wano obadde ogamba Kawalaata era Kawalaata muleke abantu bonna babaddewo nga amateeka tugasaako muki omukono buli tteeka lyosobya fayini kakadde oba poliisi akakadde kajjeni situgenda kubeera na Zubeeda nga okola bwebeera fayini tekisobola ate kuba kakadde twongereko nedda kyoyogedde weddinganye oyongera kweswaza buli lunaku muzikirize Naalongo Mmote agende asange emizimu gye. Emizimu gitya nga sina muzimu nagumu kana kasere kano musibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.